Okikologwango olukulu luzzeemu okutuula ettuntu lya leero era ensonga ez'enjawulo ziweereddwayo ababaka omuli omubaka Koniga Lwango ategeeza Paalamenti nga obulamu bwe buli matigga. Because I'm getting very insecure and my children. Wabula minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu nnyaffe Uganda ono amugumiza ng'ensonga ze bwe zigenda okukwatibwako. So that could be followed. But ultimately, please, colleagues, when you see anything which threatens your life, report to the nearest police station. I know an immediate action will not be taken, but you will still be on record. Ensonga eyayongezayo olutuula luno Sabbiiti eyise y'ensonga y'okubeera nti omukulembeze w'eggwanga taddamu bbaluwa ezimuwandiikirwa okuva omukubiza w'ekikologwango olukulu. Eno nno omumyuka w'omukubiza w'ekikologwango olukulu ategeezezza nga bwe yamuzzeemu wabula n'agaana okwanja ebyo byonna ebyateereddwa mu bbaluwa ya Pulezidenti. President's response, the letter written to you by the Speaker. But let me inform the House that was on Thursday morning that the President called me. Abaka badde baagala okumanya biki ebiri mu bbaluwa eno basobole okugenda mu maaso n'ensonga zaabwe. Wabula omumyuka w'omukubiza w'ekikolo nno omwami Jacob OULANYA agaanye okukkiriziganya nakyo. The President has responded to the Speaker. The President has responded to the Speaker. Ate ensonga y'ababaka okuli Francis Zaake awamu n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine nayo ereeteddwa nga minisita avunaanyizibwa ku butebenkevu bwa nnyaffe Uganda munnamagye Eli Tumwine yajanjiza. Ono abadde ayanja alipoota ekwata ku byokwerinda bya nnyaffe Uganda n'ategeeza nga omubaka Zaake bwe yadduka era nti newankubadde yagenze emitala w'amayanja n'ensonga ze tezinaggwa. Ono agumiza bannansi nga bwe basaanye okuba mu mirembe olw'ensonga nti nnyaffe Uganda etebenkedde. Honorable Zaake, Honorable consented to make examination after a protracted dialogue with his representatives and was finally medically examined and subsequently granted police bond by the Uganda police. Wabula abakiise abatali bamu bagaanye okukkiriziganya na alipoota esomeddwa. That the whole ministry sat down, and this is my opinion, and what he thinks the security of the country, the security situation is what is contained in this statement. Irrespective of what happened in the law. This is my statement and this is my request. Even our order to this House, Mr. Speaker, calls for scrutiny. Alipoota y'akakiiko akateekebwawo omukubiza w'ekikologwango olukulu Rebecca Lutwala Kadaga ku mbeera y'ababaka Zaake awamu n'omubaka Kyagulanyi ku byatulugunyizibwa naye erambikiddwa ku lukangaga lw'ebyo eby'okuteesebwako olunaku olwaleero. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.